Fake media. Ekibiina kya National Unity Platform kigudewo ekitebe kyakyo ekijja wali bwayise. Ebyekkanisa ya Pastor Yiga abizaayo tebinaggwa. Kojja Kimbowa avuddeyo n'agamba nti abanja Pastor JENGO mufere. Kooti eyimiriza Nabila Nagayisa empala okutunda ennyumba yaabwe ey'ebuziga. Asooke kusasula Vinicius Maria Mureba Professor abanja $8,000,000. Ate yo URA ekutte ebizigo ebisoba mu cartons 7 bagamba nti bibadde 38 binene ebikozesebwa abakyala okweyerusa. Amanyamazikola Haji Abdul Mnyamishafi Kluanga ugamotagwe nali mitoni by'eggwanga ebyenjawulo. Kansenti bikimu kitambula bulungi gano gemolega fe amasu walena ku Fake Media gabera buli sawa nya obeera ogafuna bulungi nnyo ddala. NUP wentandikidde banenno bagusobodde okubanga teba bayingire ekitebe kyabwe ekijja wali ebwayise Kavulu. Ku Kavule abayita abamanyiwawo Kavule awo ng'ovuddeko 2 mwana te basobodde okubeera nga tebadda kinono. Kigambibwa nti abakulu bano basobola okuba nga basindika Chairman Nyanzi okulaba ng'ate agula ettaka lino. Gavumenti ereme kubanga etegeera nti ddala NUP yenoonya sente yenoonya ettaka lino era bagambye nti basobodde tebasindikayo bantu banjawulo. Bantu ba bulijjo bano be bamanyi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, Joel Ssenyonyi bani abo nagamba nti katusindikeyo omwami Nyanzi ajja kubanga ate ensonga zino aziggusa bulungi. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde n'agamba nti kyamazima intelligence ya mwami Yoweri Kaguta Museveni twagibiitinze tiyasobodde kubanga etegeera nti ddala wano wewaffe era wano kati ge makanda mu bwayise. Era oli wakubuuza nti tuliriddawa obagamba tuli bwayise. Ate ye Lop oba leader of opposition avudde n'abeera nga tendereza abanafa aba NUP n'agamba nti ekibiina kitandise okuba kiraga omukururo kubanga n'ekibiina ekimaze emyaka 36 mu buyinza kya NRM kikyapangisa wali ekyadondo era kibanjibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretary General omwami David Lewis Rubongoya asobodde okubeera nga ate aleta plan ey'ekizimbe ekigenda okuba nga kizimbibwa wano eno era kigambibwa mbu ekyamazima bagenda kuba nga ate bava Kamwokya wano eno badde bali ku bwereere. Era Joel Ssenyonyi asiimye yaliko omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable okusobola okuba nga ate munnange abawa ekifo wali Kamwokya naye nga tabajjako wadde ennusa. Avudde n'agamba nti ekifo ekyo tugenda sigaza nga tukikozesa ng'okubangula abannaby'obufuzi abato aba NUP wamu n'ebintu ebirala ebyetaagisa mu kibiina. Yakukyabwa awerekera ku Banja mwana lujabagira andi Kojja Kimbowa asobodde okuba nga atayingira mu mbeera ebadde ojjukira nti olunaku lw'eggulo olunakutuusizzaako omwami Engineer Solomon Ssemakula Kayinda yasobola okuba nga ate awola omugenzi Pastor Yiga abizaayo onono n'asobola okuba nga amuwola ssente ezaali sombukadde 158 zaali 158,338 mu 10 oba mu 4 sente zerabidde naye nga ziri mweyo range $5,800,000 mu sente ezo ezigwamu. Naye nga kigambibwa mbu omwami ono Kojja Kimbowa oluvannyuma omwami mbizaayo kubanga Mungu yamutwalako yasobola okuba nga ate Pastor JENGO adduka gyali n'amwegayira nti munnange taasa ate ekyamazima TV erugenda. Era avudde n'agamba nti nasobola okuba nga nkwata ssente nensobola oziteeka mu TV eno kubanga jjukira munnange anti akuwola g'owola otudde oba njoyimiridde. Kojja Kimbowa avudde n'abeera ng'agamba nti ye ate abanja TV eno obukadde 62
oli abanja 158 nayo na abanja obukadde 62 era avudde n'abeera ng'agamba nti zino yazaakozesebwa okubanga ate basasula signet signet esasulwa obukadde 382 bwe yakasasula wamu ne Star Times asasudde obukadde 172 bwe yakasasula n'obukadde 22 muno nno yasobola okubanga ate ya abubanja era nga nabo yabuwola okulaba nga TV etambula. Bafik Media twasobodde okuba nga tetutuukirira okulaba nga tutuuka ku church eno wali Kawala naye tetwasobodde kuba nga tufuna omukisa ogogerako n'omusumba kubanga omusumba yaleseewo etteeka erigamba nti ekyamazima tagenda kutunula mu kamera yonna okujjako ya ABS. Okusinziira ate ye ku musumba Pastor JENGO yavudde n'abeera nga ate asekerera buli omu yavudde asekerera ne koti eyagambye nti eddala ettaka lino liba liriwamu ssente obukadde 108 n'agamba nti bw'otunuulira TV n'otunuulira essomero tunuulira kereziya yokka teri mu bukadde 108 mujooga abagambe beere bagumu ettaka lyaffe tukyalirina. Ate yo kote eyimiriza omukyala eyaliko omukyala woman MP we Kampala omukyala Nabira Naggayi Sempala okutunda ennyumba ye n'omwami Sempala ennono esangwa wali ebuziga abajjukira skando ezaaliwo emabigako mwami Sempala n'atuuka n'okubwalampa ekizi gate alabe ng'agwa munda naye nga takkirizibwa mu maka agaali agage andi mbagamba nti ebyali ebyannyuba bikuseera ate munnange enkejje amazzi bagibalira mu ntamulaga nti munnaye kendeezaako kyokka ng'ebadde mu nnyanja. Omukyala Nabira Naggayi Sempala ayagala kubanga ate atunda ennyumba eno nayejjukira nti akyalemeseddwa kkooti oluvannyuma lw'omwami Profesa Vinicius Baliamureba bajjukira nti yeesimbawo mu kalulu ka 2016 ono ne yavudde n'abeera nga yavayo n'agamba nti abanja omukyala Nabira Naggayi Sempala obukadde 8 zino nno nga yazimuwola emirundi 2 obukadde bwali 4 era avudde n'abeera ng'agamba nti ekyamazima asaba kkooti ereme kubanga ate eddiza omukyala ono ekyapa kya nti ayinza okutunda ettaka lino wamu n'ennyumba ate ye anoonye gw'abanja nga tamulaba. Okusinziira ku omujaji Stephen Mubiru avudde n'abeera ng'agamba nti ekyamazima tewali okutunda ennyumba eno kugenda kubanga kujjawo nga Vinicius Baliamureba afunye omudidi gwe. Naye okusinziira ku mukyala Nabira Naggayi Sempala avudde n'abeera ng'agamba nti sente zino yasobola okuba nga azikozesa okulaba nga famire ye ebeera entebenkevu wali mu ggwanga lya US era n'abeera nga wali mu Canada gye bali era n'abeera ng'agamba nti nno sente zino endala zakozesebwa okulaba nga bagula ennyumba gye basulamu ye ne mwami Sempala. Okusinziira ku mwami Sempala avudde n'abeera ng'agamba nti sente zino eno ezagambibwa Nabira okubanga yeewola bwali obukadde 5 bwokka era agamba nti n'ennyumba ye ogikozesanga omusingo yakikola mu bumenyi bw'amateeka obukadde 75 ne Sempala tamanyi gye buli. Ate URA ekutte ebizigo ebisoba mu cartons 7 era bagamba nti bakutte cartons 738 zino nno nga bibadde bizigo ebyabakyala banene abeeyerusa bleaching tebadde bizigo wabula material akozesebwa mu bizigo bineeno ebyerusa era nga babise bleaching products ebisobodde okuba nga bikwatibwa kigambibwa mbu munene mubadde mu mature ne hydroquinone ndoza ono siyo kwinini ne bannange kiki ekigenda mu maaso abantu banoonya kubanga bafuuka beero. Government okusinziira ku mwaka gwa 2021 yavayo n'ebeera nga ate ewera ebizigo bino ng'egamba nti ekyamazima ebizigo ebirimu mercury ne hydroquinone birina side effects ebituusa ku bantu oba birina engeri gye bikosaamu omubiri gw'abantu naye basobodde okubeera nga ate bakwata ebizigo bineeno oba products zino wali emakindi era ne ku mukono ne bakwatayo. Kigambibwa mbu ebizigo ebimu ku products ezakwatiddwa
mwemuli Unidam soap olono mumanyi, Rico soap naye mulaba, Mekako soap abajukira akalangu ka Mekako, Top Clear Plus lotions, beauty lotion naye muwulira, Mekako cream, Mekako Cocodam Clear cream, Fair and White lightening cream, Lady Clear soap n'endala nnyingi nnyo eyasobodde okuba nga bikwatibwa naye kigambibwa nti banene badde bataasa bulamu bwa munnayuganda. Omukama kunkomere gano ge masu tugasibwa n'olunaku olw'enkya. Beera bulungi weerabako nno nkakulekeddemu nga bulijjo nkulekera mukamu akakusanyusa kati naako nsaba kakusanyusa.